Omuwuliriza omulungi ali ku RAP channel eno program yaffe Stardom era nga mukwano twagikyusamuuko kubanga tuleeta ku miramwa egy'enjawulo gweyo gy'oli olawulira ensonga zaffe naawe otuwa ekyo ky'olowooza kye tuba twogeddeko era nga mba n'abantu bange ab'enjawulo abategeera era abakugu mu nsonga ezo ze tuba tugenda okunyumyamuko nazo kama ozigenda ja program Stardom ate nga tuli ku RAP channel ndina Nalongo omukugu mu nsonga ezimu era asinga okutusengeka wamu na wali abakyala abaganyotereza ensonga ezimu ate era nga kusaidi wali ndine omukyala Mrs. Cocktail omukyala Bindeeba ebirala ajja kweyanjula kuba amannya go mangi mwengoogera wadde essaawa ewera ndowooza bantandikire ku saidi eyo tujje we tuti okweyanjula obuuso omukyala nakawere omukyala obuvunaanyizibwa n'ojja wange bannange anti amannya go mangi ngenda gafunzafunza ogenda gafunzafunza Nalongo tusaba weeyanjule maama mbalamusizaako mwe n'abatulaba nze Nalongo kitone nampijja muko omusajja atalina mutawaana muko omusajja atalina mutawaana lwaki muko omusajja atalina mutawaana Nalongo nabufunye muntu akwagala kujalaba nga n'abayombo basonyiwa mangu anti omuntu gwe baagala eva abeera musanyufu omutawaana nagufuna ani atalina mutawaana omusajja yaba atalina mutawaana oba omukyala atalina mutawaana nze muko omuntu atalina mutawaana so gwe mwenyini tolina mutawaana okay kirungi nnyo bannange ekisookera ddala nsanyuse nnyo okusisinkana Nalongo omulundi ogwokubiri olwe twasooka osisinkana twali mu dduka twali mu bitalo so mbufunze tetwafuna nnyo obudde kwogera naye namusisinkana ndowooza omulundi gumu neŋŋenda nemunoonyanoonyako ne ku social media neŋŋenda okulaba ndowooza y'omu kuba abatini abakola content nga tebavudde bantu kubanga ennaku zino ndowooza era gye tulimu yakuvola abantu 24/7 and to me I find it very irritating and disgusting and tormenting kubanga kitadde abantu bangi mu depression so bampadde kweyanjula lwakubanga munange mbadde nkyabuuzako ku Nalongo so munange otya nakawere nakusanga oli lubuto nozaala kabebi nkalabye nako kakuze ali awo lwakube ennaku zino kagwa mu tteke teke eki kalina tteke zikagwamu ezitaali zaako ezijja zikayisa Nalongo tekeezo ogenda zitunyonyola kuba saa zitegedde bulungi mwanange byansi anyway nze era ndowooza ngenda kuba nga ntudde bwenti nga mpuliriza kubanga social media sibitegeera bimpuga speed sibitegeera oba ku mulamwa gwaffe nga tetunnagenda Nalongo abantu bandiyagadde okumanya ekintu ekyo tewakirambuludde bulungi ekyateke omwana dogo tukitwale we tutyo zeteke oyo kizza dda kubalongeddeko terimukwata just we yali waliwo yayitawo akacyankalano kati akacyankalano ako ono yali amusudde mu kumumuggyako bamumuggisaako maanyi kati muto nekimukosa munene kati bwe nayogerako nanyini nsi eno najja nyambalira neŋŋanze muko omusajja siti addenje ate nga bikwata ku mwana nga awo nfiirawo kituufu bajjako omwana ku muntu nga musitudde namuggyako maanyi yajjako ani like walina omuntu nga situdde omwana nali mu kifo ekimu kisagala ku mentioninga omuntu najja n'akati nga bwenyinza oba nga ntambudde nammwe nembalekera omwana wange owe najja n'akolawo olutalo awe kati ng'ono alina omwana nga gwe omuliraanye wano kitegedde kati ne bamuggyako ono ne bamukuwa gwe n'ogenda eri ayombe nono gwazaakola ki kati ne bankubira essimu nti banno walakedde abaana waliwo ali mu baataaki nga jangu bajjako omwana wo nenzija nembuuza kiki nensooka bajjako omwana wange kati emba nakadda wali wabbali aye ne bayita poliisi y'ekifo efuluma ono gwe nzigyeko omuki okitegedde kati ate awo nensooka nzijja ate ntaase ono kati mukunzijjako awo omwana bali no yamunzijjako bamuzikisaako maanyi bali no yamuggyako maanyi kati bambi nga yayagala kutaasa muki mwana kuba ono yayitawo akajagalalo ye ndowooza kubanga ne bwe yabadde awa sipiiki yagambye omuntu zaalabikere byo biki wateva kitegeeza omuntu okutokyalinga omwana w'omuntu omulala asaana kuba mweru ndowooza kubalaka nkaddugavu nnyo tebulaba teyakalaba naffe tuli baddugavu ate nawe era omukyala muddugavu muntu ki ng'oli muddugavu ate ozaala omwana omweru okujja ngogenda munnyika mu kizigo okujja nga kitaawe naye muzungu naye ogenda munnyika mu kizigo nga wakamuzaala nga munayi wa lunaku kati anti omuddugavu tazaale ku mwana jasize lusagaze yafuna ne kalwalamu naye nga kagenda katerera kati
agenda that's atele bad. bambi Okay, I'm so green. Ewe nabadde ku social media. bibadde ku social media Mbeera mu nsi kibanange ewe nabadde sibimanyi nga kibi. anange ensonga za Nnaalongo oyo mpanvu naye engeri gye kiri nti katunyumya ku miramwa katunyumya omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero ogutuleesa Nze abatulaba yanjudde. wamma Baneka neyanjule. weyanjule Bannange kansubire family bulungi nze amanya gange bamita Repi, Precious Remy, Queen Ma, Mama Prince Omobwati, the beautiful Black Queen, omukyala akyasiza okubeera proud of her colour, Mrs. Cocktail, Mrs. Mazima. Bindeba, omugole to be Mrs. Bindeba alimba omugole to be ngenda kula nabagambye erinnya lya Mrs. Bindeba ngenda kulekerawo dikozesa ngandeesa omwami omupya najjako enempeta nantekako endala ate ekyo kigenda kubeerawo omwezi ogujja mwezi ogujja so naye ng'oli serious Remy lwaki ombuuza oba ndi serious omwami ali mu kujja ebyaddala omusajja wange nafuna omusajja omulala naye lwakubanga naye era abeera mu America ogenda kulekerawo okwogera ne cocktail kuba amasimu obedda mpulira mangi naye nga ndaba cocktail Ng'agaliko oba cocktail. jasi oli omulala Nawuli naye wamutumye Justin namutuma cocktail cocktail kuba naye ali mu buli kirungo ng'oli breast ofuna abaami abali mu biri kirungo nze leka nkubulyeko wenkukwatako bwenti nenkukkiriza mu bulamu bwange kiba kitegeeza olimu ebirungo okitegeera biba biigi nnyo birungo nga ki buli kimu ekisookera ddala ssente nkulu nnyo sente nkulu nnyo mu bufumbo ziyamba zitya mu laavu nze mmanyi nti sente zijja luvannyuma oba oyagadde omuntu sikyo Nnaalongo ssente ze zikulembera anti buli omukwano muntu alina olugendo lw'obulamu bwe bw'ayagala lutambule kati sikyangu okweyingizaamu lwange wabula nkugamba nze kyemba ndowooza nti kyekiki kyekituufu naye ekisinga obukulu omuntu okubanga asobola okwagala omuntu nange kyemmanyi ebyo byonna ebisigadde bisoboka kuba ne bw'anaaba ne ssente nga tomwagala era akulema kasita amwagala n'amuwa n'erinnya nze Nnaalongo nze ekyange okyawukaniramukko kubanga edda nga tukyali bato twalina endowooza nti tukulembeza mukwano naye twabikola twayagala naye era netukomekerera ngaera because waliwo ekitaliiwo era omukwano gutuka omanyi omukwano gutaliimu kasente buli dakika muba mukuyomba mutandika nga mwagalana but with time kubanga kati nzadde omwana nzadde omwana nkukubidde simukomawo n'amata toyina ssente okiwulira togenda kukomawo n'amata nkomewo nkusanyukire nnyo because kati time etuuka nga tebikyali about you omanyi bino ebya love bino ebikyali ku TikTok nti twagalana nga bwe tuli because temuli mwana temuli buvunaanyizibwa bwonna so it's about us recording videos and posting them but the more you grow time etuuka nejjamu omwana alina okulya omwana tamanya nti ebyamu sente tewali weetaaga omukozi because sometimes nawe oli mu kuyiriba weetaaga nakusigaza omwana asasula sente ennyumba ekubanja olina otambula olina okwambala obulamu bwonna butambulira kuki kakati gwe ngamba nti no naye muba mwagalana mutya time egenda tuuka nga mutandisa okukubagana okitegeera kubanga agenda kudda takomyeyo yadde n'olukumi mubutakomawo n'olukumi abandi badde munyumya emboozi ne museka mugenda tandika omutwe gwe natandika kuyiiya enkya tulyaki so mu bufunze emboozi egenda tandika okwesala abaalinya kubanga kati lulinga temunafuna mwana buli dakika you were looking forward to seeing your partner munyumye museke akunyumiza olunaku lwabadde lutya probably akupeking eno mulinye bodde emu okitegeera munywe n'amazzi mwebake andio okay until obulamu obutuuka ne butandika okubeera nga kati buli serious si bya just kubeera nti naye nga mpozi Remy mwenna nga temuli bakozi era nga mwenna nga n'omwana azze talina mikisa omanyi anti kati tukirinako garanti wajja nga mutambuza obulamu we muti olaavu eno ndaba mwemuva ssente tukirinako garanti banze mu bulamu bwange njagala nnyo abaana abawala ate abakola era bwe ndaba omuntu ng'amwagaga ekigambo ekiyinza omudapinga dawuni nvuba ne munoonya njogere naye kuba muntu ekigambo kitta omuntu ekigambo kiyamba omuntu edda obufumbo bwafanga nnyo lwa nsonga abantu bano mu kwagala baayagalanga ebintu ebitayambako nga baagala ebintu bya buliri bwokka ng'onoonya omuvubuka awo mwenna muli ku ssomero kati nga mulowooza kintu eki kwebaka naye kati mu bulamu bwe tutambulira mutudde eki kye tusinga okutunuulira omuntu oyo bw'onoonya mu bulamu bwe okubeera naye kikulu nnyo nze
nze nasabanga mukama mpa omusajja omuddugavu ng'alina obunnya matama nduli nga ndi muto neninda omuvubuka w'obunnya teyanyega kigambo neŋŋamba ninze kuwunya nga ffene mba ndi awo nga saalo nga ajja azunga ati ayitawo ŋŋamba naye choice yange mwalimu omusajja omuddugavu siyo ŋŋamba kati ebirala kansooke neebakemu ndowooze yandibadde nakyo obunnya mbuggyeko ku bintu byange buyinza okundibiza ku lujja eŋŋanja omusajja omuddugavu ng'asobola okumpuliriza nga mukyala we nga nsobola omugamba ekintu ne tukikola ne tukidisikasingako muyamba nnyambi omusajja oyo bwe nayogera naye nga ndaba bino byonna abiyina nga bunnya bw'atakola ki nenkyawa abasajja b'obunnya bantama nabajja ne mu choice yange nsobole okwagala bange mpaka lwendikola ki lwendifa kati njagala olwaliro omuntu yenna anoonya omusajja noonya omuntu gw'osobola okusonyiwa nga akuvumye mu ddakiika mmeka gw'osobola okusonyiwa nga zze nga talina kyalina n'ogamba nti nedda nze kaŋŋende nnyimirirewo bawange enkya ajja kukola ki ajja kuyimirirawo awo byonna byonna bigenda kutambulira buki naye ne bw'onaamufuna ng'alina ssente nga tomuwulira ajja tuuka ekiseera nga weebako oyagala kutunula eno nga bukyayogera kikunyiiza sooka onoonye omuntu gw'oyagala okuba naye muggwe kati osooke omuzimbeko bino ebirala byokola ki oyagala abaana abawala nze nga nze ku ntegeera yange kati njogera on behalf of the girls tonoonya musajja mugagga nnyo noonya omusajja asobola okukulisa mu mbeera like okulabira ekintu kyengezako okuputinga across omanyi nalongo lwaki oli musanyufu nti ssaawa zakakati omanyi mu laavu muno mubamu ebintu by'okwegiftinga mubamu ebintu okusimplifyingako obulamu nti kama olina woolina emba n'akamotoka kamu nekaba nga si kalungi nnyo naye nga ozze okushutinga waneno ng'ojja kukubira omusajja wajja kupiikinge okitegeera naye ne mubeera mu mbeera ya boda mwaka gumu 2 3 5 tuuka n'otandika okukola ki okutendewalirwa because olinayo n'oli omulala kwana sente alina sente nnyingi ate nakyo kisoboka ng'omwagadde abantu balina okitegeera nti sente buli alina sente abantu bagenda mwagala there are people najja ne sente ng'ate muntu mukkakkamu muntu mulungi n'omwagala nga ye choice yo okitegeera love eyo enyuma nnyo okusinga love gye muzimbye from scratch omanyi lwaki abaana bali heartbroken ennaku zino so much oyagala osika omusajja from zero then wemutandika otuukako wemutuuse usually there is a saying egamba nti omusajja omwavu abeera na muntu gwasobola okitegeera omusajja bw'afunamu ku sente anoonya gwayagala kubanga wali osobola omusobola nti ojja kubeera n'enviri z'ebituttwa omwana ono it is the truth omusajja omwavu agenda kubeera na mukazi gwasobola that is why people are heartbroken batuuka natandika okujja ku tiktok ne batandika otugamba ono omusajja namubuildinga mbadde naye emyaka omanyi lwaki it is because sigwe bwe yali ayagala kati afunye sente anoonya gwakola ki that is why I am advising girls muve mu bintu by'okunoonya omusajja mbu you're building them from scratch omusajja asooke yeetambuzeeko olugendo omusange omusaza kubanga nze nga mwami wange si mugagga nnyo naye ye musajja gwe mmanyi nti nno ne waba tangulidde latest iphone naye bwe naaba njagala iphone asobola okugamba kantetenkanye njigulire mukyala wange nsanyuke ekyo kimpa essanyu okubeera nti mwagala everyday tayina nnyo naye amakinga sure nti nno mu kitono kyalina ampa essanyu lyeririwa ye muntu ly'okusobola okukwata emitwalo 2 because ebizibu byaffe bimalibwa ssente si bwe kiri problems are solved by money so ne bw'oyagala otya okwagala omusajja nga tewali sente naye ezo kyenyiza okwogera ku ekyo Remi naalongo sooka osirike abasajja banene abaavu togenda mmanya nti omusajja mwavu kati nze nava waka okitegeera nenzimba obulamu nebbaa wange naye buli we tuzimba buli lukyandaba tulina ki improvement eyeeyongerako tugenda myaka 7 okitegeera kama luli eri Remi we twali nti tuli baavu tulindeko okuzaala omanyi omwana kukino okitegeera kiva mu nteesaganya Remi naye ate Katonda buli wabawoona omwana kirungi nnyo nze Naalongo nga wogambye wasabanga Katonda omusajja omuddugavu nze nasabanga nnyo ndi mukyala muddugavu mufune omusajja omulaalo nga mweru ng'ate mulungi Mukama n'amumpa ne mugamba Mukama nsaba nzaale ku baana abalungi nsaba nkole ku TV byonna yabimpa naye nga kiki ennoonya Naalongo mu ekyo ti nnina omwami gwe njagala ennyo kati leka nkutereezeemu olaba kyekugamba Naalongo kama katini nnyo sikugambye nti nno omanyi ekintu abantu kye tulina okubategeeza
tuve mu bintu bino bye twakuliramu senga be batutwalanga mu bisenge ne batugamba nti no ekisenge y'obufumbo kubanga abantu bakuzibwanga ng'okugenda mu bufumbo kisenge kiyambako naye ate kakati tusooke tuve mu ebyo ebintu kuba ennaku zino si bya bisenge kakati kyekino kyenkugamba kama ekyo ekintu kisoboka kisoboka bulungi ng'omwami takola byakiyaaye anti labayo kisoboka era tosobola kubeererawo omwami ng'akola ebyekiyaaye okimanyi Naalongo anti ozisooka owulire kati kale mwene ekibakayanya mwene musooke mulinde Naalongo kamusooka nakantu kange kisoboka naye kyengezako kugamba nti kisoboka ne tugamba nti tuwe percentage it can be 10%. Yes. N'ofuna omusajja ne mwagala from scratch ate era n'akwagala era ate ne mubeera successful naye ate era kyenjagala okulaga nti ate era kisoboka n'ofuna omusajja ate era ne mwagalana ate era ne mutabeera successful okimanyi nakyo ate era n'ekirala kikino kisoboka n'ofuna omusajja ne mubuildinga from scratch era n'akulekawo si bwe kiri n'akulekera abaana n'ennyumba n'agigobamu nga te mwagizimba si bwe kiri kati mufunze kyekigenda okuluma ennyo kyekigenda okuluma ennyo kakati awo we ŋŋambira omuntu nze saaza kati cocktail nava mu bulamu bwange tannuma nnyo kulwansonga esente ze namusanga naki nange yansanga n'ezange naye nemusanga so when we separate sirumwa nnyo nga gwe ntandise from scratch you understand kakati kyengezako kulaga I would rather nensanga omuntu alina watuuse nga ku 40 nentandikira gwa awo kubanga kijja kunnuma nnyo nga mukwano musanze ku 0 ne mutuusa ku 70 ne bajja ne bamutwala ate abakyala balina okukitegeera bino abantu bye bava ebweru mbu omukazi anzibidde omusajja era tebigenda kuwangala mukwana ajja kufuna omukazi omulala ate bawangale bazaale n'abaana babe bulungi nange nakuzaalamu abaana nange kanneeyongereyo abasajja twayiga tulina mwemaliramu nnyo Naalongo kyenkugamba nti osobola okuba nebbaawo ng'omwagalanga naye akwagala kyekiringa abakazi okugamba nti abasajja abenzi tebaliiyo okitegeera abatali benzi tebaliyo naye ate nga gye bali 100% gwe at least ku 100 kuliko nga bameka nga babiri ekyo abawala kye batakkiriza nga n'owange mwali nga nekitange mwali kakati nze awo njawukanyeko kumwe awo weekugambira Naalongo nti lwemi muwakanyaamu muntu ala sipiidi kale katukuwulire ebintu bino emwogera buli sayidi ayina kyeyinako waliwo ayinako omusajja nga yamusanga ayinamu 7 walina ayinako Ssaalongo nga yamusanga talina yadde 10 naye ebintu bino ekibigaana okubalansinga ekibuuzo kiri nti kyekiki teri musajja ataluma singa mubadde musobola okuba nga muwuliziganya wabula oba omufunya ayina oba tayina bwakeera ku makya nga takyakuwulira nga wabadde omwagala byaddala omusajja alumanga mwana teri mwana ataluma ebyo biboozi mbu ate omulenzi yannuma mpola muwala yasinga buli omu asigala akoze eki akulumye wabula lwaki abantu abo tufuna obuzibu nabo gwe yatandika n'omusajja otuuka ekiseera n'oyagala omujjukize buli nnaku obunaku bwewamusanga akola ki kuba amaka ago okunyiga nga tekusobola kukola ki omukyala aba tategeera naye gwe omukyala bigambo ki byofuluma nga omusajja ono alina kyakoze eki munnange nno abakyala tulina levo ke tusirwalira ffenna ng'efaanagana levo eyo ya musajja yayenze levo y'omusajja yayenze omukazi ne gwolaba mbu yaani asobola okufubutukamu ekigambo n'ogamba si yakyogedde nti ebbuba teririiko minisita teririiko RDC teririiko mupoliisi teririiko kabaka buli muntu yenna alina bwe limukola ki bwe limukwata kisinzira omuntu oyo abadde omuwulira kyenkana ki wabula abakyala abalwa n'abaami ki kyengenda obbagamba nti mu bulamu bolowooza nti omusajja oyo asobola okusobya buli lunaku kubeera ng'okikola ki naye ate ojjukire nnyo ati Naalongo wenkiteeka nnyo mu mayinzi zange ngenda kuba nkirowooza nnyo ngamba oba bituufu oba abakazi be boogera bituufu nti abasajja bonna be bamu bw'omanya nti omuntu asobola okukola ekintu gwe ekikuyamba kiri ki kukifunira kaduukulu wali ogambe nti nze omusajja wange bw'ali yenda n'atakola bino wammanga nga tannakikola ogambe nti nze Ssaalongo bw'ali yenda omukazi oyo n'atankubira ssimu n'atajja wange mu baana bange bawange n'asobola okubanga bwe mba njogera abagamba bonna abaliwo nti Naalongo alina kyakola ki musooke mulindeko Naalongo abadde alina kyagamba Naalongo oli mukuwabya abasajja abali abatulaba nze mbaga kikkirize nti omusajja asobola obbeerawo nga tayenze sooka owulire nkumalireyo kubanga she has a point kati bw'omala obbirizavinga n'obiteeka wali mu kasero
singa omusajja oyo bukya n'akikola kubanze ebbange bw'omubuuza nti ayenda nja kugamba tayendangako kubanga simukwatangako oli mutuufu ne nakirizavinga tisinga buli kya kubanga lwaki abantu amaka gabalemye nnyo nti muzimba ebintu mu mutima gwammwe ng'ogamba nze ekyo bba wange tasobola kukikola kitegeeza bw'akikola amaka galina kufa ku olwo nange kyekyo kubanga obadde nalongo yanzimbira anti omanyi lwaki kirina ekyo omanyi kati lwaki akirina ekyo it is because ayina kiri nti amutandise from scratch otegedde ate nalongo kyali mu mulindeko mwe namba yambeko kubanza ebbange yoyo gwe twogerako tudde otegedde oyo omusajja atalina ssente yebaze gwe tuli mu kunyumyako ontegedde nze bba wange yampasa siina baana nze simanyi oba yali ayina bonna basigala bange nentuka nenzaala abaki abaana njagala nnyo omwami wange okusinga abaana bange kuba singa nali simuyina sandizadde bano baki abaana bange mbalaba nga basimayiringa lwa nsonga omusajja oyo akola nnyo abaana basobole okuseka kati nsooka nentula wali mu ntebe yange nenaabange ono singa ayenda nyinza kukola ki awo nenfukamya neŋŋaa mukama nalongo naye bitera okutuukako nemugamba mukama bange bw'ali bayenze omukazi oyo tamumanyiranga era bba wange teerabiranga nti nzaani nze mukazi we kati nze kitegeeza ne bwayenda sisobola kunoba gwosobola okubeerawo singa abanga bino byensabye mukama abituukiriza buki bulungi naye abakyala mwina kyemwerabira n'ogamba nti nze omusajja oyo kemuze ku ziro bw'ali yenda nga mukola ki nga mumuleka owakamalayo emyaka 7 ku ziro kiruma nnyo omusajja okwenda ne waba ayina anti kati wuliriza ngutere omusajja aba akumanyidde kati njogera naawe nkuyambe nedda leka nkuyambe kama sokoleke Remi tajja kuwulira kama bwe wetunuulira mu mmira teweekozeeko ng'ofuluma ofaanana ono omuwala onfaanana okimanyi nti fena tulina abasajja gw'olowooza baawo bw'aba yafuna ggwe talina nsonga lwaki akuyina kati nga bwe tutafaanagana era bw'ajja okkeera alabe no n'agambe naye kama ono ti mukazi wange ono yasaana okubeera ewaka naye kiremi kino kikyuseemu sikimpese buki oyo ye musajja kati bw'oddira omuntu alowooza ku bintu ebirikiipu bweyatuganakayanira ku nsonga eyo naalongo sijja buliva ne gye budda lwera bwogambye nti Mr. Cocktail talina ayeera y'omukwaba tamumanyi anti because sinnamukwata okitegeera naye tekitegeeza tuwa abasajja go ahead omusajja walaba nene agamba n'abakazi kati kama anti because kama kanyambe bali abagenda olaba programu eno gwosigale mu bwakabaka bwo obw'ennyumba yo bwange lwaki nkikugamba bwe ntyo nti nze nnumwa nnyo okulaba omukazi ng'olina abaana bana n'onoba nti omusajja yayenze n'ogenda n'opangisa omuzigo n'otandika okudeetinga abavubuka abasukka 5 bulungi nnyo nenguno yayenda ku mukazi atya ku mukazi akansooka embuze kama ekibuzo kimu omusajja wo bwayenda oyinza kukola ki wayenda nyinza kukola ki ekyo kinene nnyo anedda kati gwe kifumitirizeemu nti in case because they say you can never say never nkola okubeera omusajja wagenda okunyendako aba tanjagala oba onkooye anti kakati nkola weewaka nvaawo onoba kati kankugambe ovuddeyo ogenze wannaalongo ekisookera ddala sooka okiteeka embongobo ogenze ku wannaalongo buzibu obadde ewuwo gye weesalirawo nti no wano tuyingira ssaawa bwe ziti nnyingira abcd kati ogenze wannaalongo tebayingira ssaawa bwe ziti omuwadde obuzibu amateeka waffe ssaawa 2 geeti ebanzigayo bulungi nnyo kakati ebyo byonna byonna nga tubitadde ne ku bbali sokolindeko kama ebyo byonna byonna ng'obitadde ne ku bbali nti noovudde gy'ovudde ogenze ow'omuntu obuzibu ne bw'oba ovudde gy'ovudde n'ogenda mu kazigo olese probably amaka gwe mukazigo nga mama yazimba ogenda kudda wa mama wo nzira wange era nkugambe ngenda wa mama wange naalongo naye era ne mama wo sooka osirike kati kama ndi ku saidi yo kati ngenda kubuulira nga mama kwanze nyina abaana batuuse okufumbiwa ffe tubadde n'ekitaffe tuli abaana 9 nze first born last born wa top class ffe kitaffe tetuwulirangako kino kiri ne mama yaffe yagamba nkuze ne tata mmwe ne tubeera ffenna emyaka egyo gyonna naye siwulirangako kino kiri okitegeera naalongo katonda aba akuyambye buyambi ndowooza gye nakuwulira sikifunangako era nze sikerangako ku makya mama nangamba omusajja wano babambi tuula omusajja wayenda mwana wange tuula mu bufumbo takiŋŋambanga kaŋŋamba tomanyibwanga kajogo kaki k'abasajja simanyi oba kyakola kikyana naye ate naye ali right ku saidi ye ku kyayitamu bulungi nange kati kankugambeko omaze okayisaawo kati okayisiza abasajja bano buli wetubawa olina ebintu bingi nnyo bannaye tulaba nti
mbadde manyi nti nno nyinza okubanga naye ozikankugamba ekintu kimu maama wo ye mukyalo omutuufu nti newe wandibadde waliwo ekyaliwo ne taatawo oyagala kutuuza kikugambe because ekisookera ddala ogenda funa bias ku taatawo abaana abawala ekisookera ddala abazadde babatukuza kati kaŋŋambe mukuze kaŋŋambe abazadde batukuziza then mu kutukuza taata ne maama ne bafunamu obutakanya ne bayawukana wali ofunye okujjako omuzadde omusiru naye ekizibu nnyo maama okutuuza omwana n'amutandika omupokomola ebigambo ku taata we ku lwa nsonga gye buva ne gye bwenkana asigala kitaawo so buli wookera ku makya n'omukyayisa omwana ono gwe muleke katonda yeesalirawo because at the end of the day tewandi mufunye singa tabadde taata we ate ne taata we teyandi mufunye singa abadde sigwe kati mukwate obukulu bwammwe ng'abantu abakulu mwesootinga eyo temubiyingiza mu bana kakati maama wo ali 100% right obutakulaga wadde taata we yalina ensobi gye yali yakola naye obutakikulaga it is 100% right kubanga tuyinza n'okuba nze nga nafumbirwa n'omwami wange n'azalayo n'abaana ebyo naye nga kyasigala eyo ne bagamba n'abaana tebagenda kujja wammwe ng'era tobamanyi naye nga tegyebali nekirala Remika mugambe maama wo oyo omulaba mwagadde kirabira ku Kulusuumu Dr. Kulusuumu twamukyazaako n'agamba ye omugenzi Sheikh Muzaata ebyo abakazi bye bagamba mbw abasajja abenda gye bali biki yes yalina mukazi we omukulu naye nga bayawukana najja mu maka era Muzaata bagamba nga mbu wanaafe abajja leeta abaana bangi bayitirivu naye teyabalabako abantu be bali boogera yalina omwana ogwa omuyooyo lwaki tebajja awo enkugambye nti abakazi abasinga bakikkiriza Remi tulekerawo brain abasajja okuba hypinga omanye lwaki nalongo kyagezako kulaga nti benda nedda okiteeke mu bwongo obwo nti sigwe Dr. Kuluthom busobola okeera ku makya baawa alhamdulillah bw'abanga mbutuufu yenze era natuka katonda nga mujjude God forbid naye ne batakuleetera abaana kisoboka we are not saying tekisoboka however era kisoboka nti neera basobola obbaleeta kakati oli just aba yafuna mukisa soko lekere munyonyole kyentegeezo njagala ontegeere bulungi kuba nja kuwulira nnyo ennaku nga okedde ku makya nga olina abaana nina omwana omu okyasobola okuzaala abaki abalala naye njawulira nnyo ennaku kubanga ebiseera ebisinga abaana bakyala basinga omumaaza mpulira bubi nnyo olw'ensonga nti okukuza omwana si kyangu bayita mu bulamu buzibu nnyo naye olw'okuba nti twabagamba nga ebigambo ebiri switi yensonga lwaki abamu bayita mu bulamu bwe bakola ki bwe balimu abalala bawala mulina engombo nze saagala kummanyiira omusajja mmanyiira atya togumiranga akamanyiiro k'omusajja oyo naye nga tonaba kulowooza ku kamanyiiro sooka olowooze gy'okola ki gy'olaga n'omwana oyo agenda kulira mu mbeera ki ekirala njagala mwawula omusajja omumanyiizi n'okwenda kw'abasajja ebintu ebyo bibiri byaki byanjawulo nkugambye nti nze Saalongo bw'alikeera n'ayenda n'ensigaza ebintu bino wammanga tinze bwe mba ntambula wonna kawopeti ntambula ettaka eryo ndiggumiza bagamba muka omusajja we yakola ki saagala muntu anzijjako ddembe lyange eryo lyakubeera mukamuki musajja kati nze bbange bw'ayenda ku rape n'asigala nga bba wange akimanyi nti Naalongo mu maka ge talina kumanya rape omukazi oyo n'atankubira ssimu oluganda olwo lutegedde bulungi omukazi oyo n'atajja mu maka gange kunjolongola okitegedde ne bw'ojja n'okiŋŋamba ggwe nti bbaawe ayenda ku rape nsigala muteerayo amazzi mu kiyigo ne sabbuuni kuba siggwe oyina obbiŋŋamba nze bbange tapasangako ombuulire byakola wabula njagala abasajja bayende bibakola kuba ffe situbagaana ku lwansonga tetubalinaako buyinza naye nze nfa kulwanirira kitiibwa kino akisigaze ngaani naye gwe bw'owulira nti bbaawe ayenze ogambye ng'okola ki ng'okwata ebibyo ng'ogenda naye olibikwata mpaka ddi kuba owulira buwulizi emirundi emeka kitegeeza togenda fumbirwa kozi ng'ogamba nti no ozi kasita in case kino kit happenings togenda kuddamu kufumbirwa ku lwansonga ogenda kufumba mali ameka nga nkola ebyange Remi olinga agamba nti abasajja abatali benzi gye bali abasajja abasinga omusajja abasinga ku makya n'ayenda love joyina kati osobola okuddamu n'omwagala nnyo lwaki mwagala nnyo nkugambye mwawule omusajja okumanyiira n'omusajja okwenda nkugamba ng'okitegedde ne bwe mba nkitegedde ekituufu kiri nti nkitegedde ntya ekyo nakyo kirala waliwo okukitegeera ng'obadde onyiganyiga essimu omusajja n'olaba nti alina omukazi n'omukalakata ebivumo 6 mu ebyo kati naye aba alina kuddamu bubi
otegedde kyentegeeza love eyo esigalawo gy'obadde omwagala kaakati nsooka nenyigayo eddakiika ezo nga 10 bwe mmala ng'afulumye ne ntunuulira abaana bange kwanza nnyina abaana abatuuse okuwasibwa nga nze mbazaala okakasa enkula njagala mbe nina abaana bange abasuuse okuwasibwa nina abaana abasobola okukola emirimu kati nsooka ne ntunuulira ti omusajja ono akoze ekibi kimu kyesaagala kya bwenzi n'ebirungi kibyakola eri abaana ba bulungi twebaka bulungi nvuga emmotoka mpya buli mwana nampa emmotoka nga mpya kati nsooka nenteeka ku minzaani ebirungi bino bba wange byampa nembuuza nti abimpa lwa butanjagala abimpa lwakuba ayagala nve wano oba ekino kyamutagaddeko munnaye bwe mbalansinga nga kino ekyokwenda kyamutagaddeko nsigala muwa omukwano mungi nnyo olwansonga waliwo abayenda ne batalya mmere wa ate gamba nalongolekana kino kimugambe okimanyi kino waliwo omuntu omusajja akwendako kati kino nalongo kyagezako okulaga naye ate n'omulaba nga akitegedde nti yakoze ensobi nakwetondera ng'ebirungi byakoze biri 8 akoze ebibi 2 mukwano kintu kwenda kinene naye ensi yonna eyenda kakati mu bufunze namwe abakazi mwenda naye the way mukisindika ku basajja nedda abakazi wammakyo lwaki abakazi basindikiriza abasajja okwenda okimanyi abakazi enamba esinga be basinga obwenzi naye kati nze ogenda kummatiza kinga nina omusajja wange abakazi benda okiwulira singa ndowooza twali tenda singa twevuga abakazi abasinga naalongo okimanyi disappointments nga mulamwa gwaffe ogwaleero enjawukana mu bufumbo kiva mu bwenzi kati kale kankutere naye nga tera n'obufumbo okwawukana ate era tekitegeeza nti no buba bwenzi ate era n'obufumbo obusinga okuwangaala percentage bagamba era bwenzi kati kankuddemu ne businesses ezisinga okukola mu nsi era bwenzi sooka oliddeko nkuyambe kati ate hotels singa zaali nga abasajja tebenda zandikoze batya kubanga gye batwala abasayidi mujja kunzita kati buli bizinesi emmotoka zonna zebagulira bazigulira abasayidi checks zandikoze bizinesi ezisinga zonna zitambulira ku bwenzi kanyambe nnyo ozi mu bulamu bwo njagala oyiga ebintu biri bwoba muka musajja kubanga ebiseera ebisinga mba njagala gamba ebigambo byange tulina mu kamera muka omusajja sooka weefuneko ekintu eki valiyo nze muka omusajja bwe mba njogera gwe atalina musajja towanika mukono stop kubanga kitegeeza tonakusobola kumanaginga yadde omuntu omu tuli mu bantu 5 bagamba ki lindako mbeeko kyenjogera ojjulirize ku byenkoze eki ku byenjogedde lwaki nkikugamba nti obufumbo bugumiikiriza buli buweereza ne mu kyaki mulimu ebizibu ebirimu balenka boolaba nga babyogera wabweru naye nga ate nabyo tusuubirayo katonda neera osangayo abayomba n'agamba oyo gundi ampalana lwakuba nze nnyamba faaza gundi kitegeeza ki nti omuntu yenna omulamu olina okubaako byogumiikiriza okubeera obulungi so si lwakuba nti omuntu bw'akola ensobi emu ekwerabiza ebirungi ana abo abafirika we mu nsoberera nange bwe bubi abaddugavu bwe tulina naalongo okimanyi nti nze ndowooza ebintu bino bibiri wammanga omusajja wanyendako nikesi nina abaana bange bana siina wendaga okimanyi nange ngenda funako akatima k'obwenzi ngambe nti tish for tash obufumbo olwo tubufudde olwo bwe wali ofumbirwa ani yakufumbiza ani nze yazija waffe ne twefumbiza kitegeeza olina okukola byagala lwa nsonga tolina muntu bakuyita kabaka alina abagalagala anti ndi mukugamba nti kati obufumbo muba mubufudde ekyo oba kitegeera obwo tebuba bufumbo muba mu kintu mmwe nga buli omu aliraanye munne gwe yakusanga n'akwewa otegedde naye kye bayita omufumbo aba n'abantu abali mu bufumbo abaatuula naye gwe nalaba nga bba wakwanjudde tolinayo muntu yakutuuza senga wange otegedde kitegeeza senga woona alina okuba nga yali mufumbo so si lwakuba olina sengawo nti muganda wa kitaawo ajja akubuulire ku byebufumbo nga ye tabukola ki tabuliimu olaba omuwala ono ebigambo byayogera nkakasa nga ajja kufumba kandisappointinze amina nzate igwe nkyalina okubuulirira obudde bungi olw'ensonga olina obujja bungi olowooza mbu oli omusajja olw'okuba muludde naye nnyo alina okukola kimu kyokola ki njagala obeeko by'olizaavinga nze kuolaba nze nina obujja naalongo kati tomanyi kintu nze nenkuwa ku bujja bwe nnyina bwokya climax eno naneesiriira naye mu bujja bwe nnyina nasooka nentuula nze nzeka nga nebbanga etaliiwo kubanga bw'ombuuza omusajja atayenda bbanga ali kunamba ete kubanga nze simusanga nkola muki naye ate waliwo abamutenda nti bannange Saalongo malaaya
bulungi nnyo. Otegedde oluganda olwo olw'okuba nze simanyi oba musanga n'abakazi ne sibeerayo naye wali okiwuliddeko ekyo babyogereyo abantu mbiwulira kati leka nkugambeko Ozzy olaba kati wotandise okujja nnyo mu kamera olunaku ebugenda okeera ku macayi nga oli omu ku baserebo like abantu buli omu gwawa nnyo attention ogenda kuwulira obwenzibbaawo bwaliko kati n'omuntu eyavaayo n'agamba ulira omuntu yavaayo n'agamba oyo ayinza nokuba Nalongo n'abalongo tabayina asobola n'okuba nga n'omusajja tamuyina olwo bateekawo nnyo pressure bange mubakole ki mubalage nenjagala otegeere buli muntu alina gye yakulira alina entegeera ye bw'olaba ng'omuntu ng'olina ky'omusingako kozesa ky'omusingako omusonyi wogaye mukama kyova olaba oyanjogeddeko nasooka ne mutunuulira talina kabina muwanvu ali awo tategeerekeka neŋŋaa mukama n'enkyuka mu mmira ate kakati Nalongo n'ekirala abaana abawala obuzibu bwe balina balowooza obulungi kwe kufumba okitegeera ti buli wetunulira mu ddabula muno ogamba ninga kyakulya ono omusajja wanyindirako bw'ati mukwano nze simusonyiwa naye leka nkubulireko nze buli wetunulira mu ddabulamu abantu bakimanyi ndi very confident era nja kujja nkugamba nti nze ndi mukazi mulungi nnyo tolina ky'oŋŋamba naye kyekyegamba nga nze wabula siyogerera balala gwe naawe bw'oba owulira ng'oli mulungi nnyo naawe gwe nga gwe naye ate ekyo tekindeetera kubeera nti nno ndye like sigambwako okitegeera kongambye nti olina omusajja nkutadde ku bintu byenfaako nze onomuwala nali simumanyi nendaba social media yange social media nali ngenze kuziika nemuyita nga simulabangako nemugaba ebigambo byange ebyandi ku mutima omanyi lwaki namunoonya ti nze mpulira bubi okulaba omuwala eyandibadde example eri abawala abalala ng'ate abano abaalemu edda bamulwanyisa okulekayo kyeyandibadde awuliriramu emiki kuba abano abantu abalina abasajja batulinako obusungu banyiga mangu okwogera obwogezi nti nze Nalongo omusajja awulira nga ayagala kufa kyokka nga naye mukubiriza afune omusajja ate nga na mbeera zaabwe ze zibaganye okitegeera neeyisa yaabwe banaye nze nina okukkiriza nti buli muntu asobola okufuna omuntu naye enneeyisaayo teri muntu atalina enneeyisa kwagalwa batyamu Remy nga bagenze mu bufumbo beeyisizza bubi oba okimanyi nti nno nze kyekinabadde njagala okulaga nti no usually si nti mu buli bufumbo nti bwenzi bwe butera okwawukanya abantu yes nabo bucontributinga naye ate waliwo nempisa omuntu sajja n'akuwasa mwezi gumu ebiri esatu n'agamba nti ono siina gye mutwala akantu katini nnyo omusajja aluddeyoko n'oyomba n'okisulako okiwulira mpaka ku mwenda tojja kwebaka ekyate n'okitandikirako okuyombayomba abakazi balina okuyombayomba ate abakazi tebawa abasajja kitiibwa webale nnyo n'ekirala mulina omuze gwe naakazuula ne mubakwano bange abaninaanye omusajja bw'akwagala tekitegeeza mbu gwosinga obulungi nedda ate kitegeeza mbu omuyambye mbw era bw'otabaawo afa omusanza alina emyaka emeka kati ate munnaye abasajja batuyamba mbuuza lwaki olaba maama wo wuliriza anti nkubuulira maama wo alina abaana abawala bameka tuli basatu kati maama wo oyo buli ssaala gyasaba buli lunaku abaana be bafumbirwe otegedde munnange ow'omulenzi buli ssaala gyasaba omwana ngaafunemu kasente omukazi tadiba kuba omwana omulenzi yayambako famire okubeera eyamanokunyumiza ezo mboozi bangi nnyo beena bali myaka 45 kati benoonyeza abasajja alina wiringi okuteekamu sente bino ogenda kuddayo bibuuze maama wo nze buli ssaala gye nsabira abaana bange mukama ng'olabye ebinene like I have seen omanyi lwaki abantu bali bita on social media osanga omukazi wa myaka 45 ng'ali ku myaka nze anvuma okwekutula simwenkana sirina kyemusinga nsinga ne ssente naye nga nvuma okutula naye omanyi lwaki it is because yaddiba esaaza kati anoonya nagokaba akavubuka akato kyovalaba abakazi abakulu ennaku zino balina obwana obuto obuvubuka obuto ate bubabba ayagala kagende ewaabwe bwamwanjule kumba omukazi agenda okukwata essente empitirivu aziteeke mukola alina ready okuteekamu buli kimu amanyi banjula bakooya akamanyiro k'abasajja kati njagala osineensonga baba baadiba nawe pulogulaamu era bw'abantu bangi sigenda kuganya kuwabya abakazi olaba maama wo kansire wali nti abasajja batuyamba okitegeere bulungi era oddeyo ofumbe ng'okikoze abasajja batuyamba ekyo Nalongo tonteekamu okumanya abasajja abo basaana ekitiibwa eky'amaanyi abasajja yayamba nnyo kumutereeza omutima nti omwana wange bamukoze eki bamuwasizza ekyo nno kimu ekyokubiri omuwala bw'atafumbirwa omanyi kye bamuyita ku kyalo munnanga oyo omuwala lweyipiba naye mulungi naye omanyi nti omuwala oyo yadibirira nnyina otegedde ebyo bimeka byennaakakuwa bwe baba babulirira abafumbirwa bagamba baleeta muyiranye abaana booli omukazi baadibira ku lujja tebalina buli kibi era bagamba omwana omubi avumaganya ki myaka wamanya nti omwana kati njagala otegeera okuva ne leero ti abasajja abo tujja bafe batuyamba buki
era maama we abeera eri ng'alingiza ebibadde ebizibu ewaka ne mukira tatuula wakati sikuba babako kibamwerondako bagamba nti nenyina kuba tatumwasa yakola bwati abeeri ng'agamba mukama sikuba nsobya ne banziriza omwana ku lujja kati abasajja bo mulina obbawo ekitiibwa ekisooka n'ekikola ki ate nalongo nekirala nedda sikuba wabya ekyo kyatondebwa waliwo ekintu kyotagenda kujjawo kama waliwo ekintu ekyatondebwa nga tojja kijjawo omusajja asigala musajja atya because katonda yabatonda nga they are superior balina okuba nekuba ku mirimu gye tukolera ne wabawa omusajja yagala awulire nga bw'ayogera owulira omuwulira kakati mbufunze ne bwogenda mu bufumbo ng'olina essente empya n'enkadde omusajja nga togenda muwulira nkulayira obufumbo bugenda kuba buganye era ogenda okusangira nga bakazi bangi nnyo balina sente naye nga obufumbo buganye omanyi lwaki omusajja nga yamufuula omukazi ewaka okitegeera ekifo ye kyaleka omusajja ne bw'aba talina ssente ayagala okuwulira nga mu butuufu bwakugamba nti tofuluma ogambe bebe sigenda fuluma muwe ensonga togamba bugambe olwokubanza nina essente kama agambe bw'awulira buulizi nti yayenze ng'akola ki agenda okimanyi nti bbawo ono yali yakamuwasa nendaba nga amawulire buli muntu nagambira nti Remi alina omutima sooka ompulirize nga bamuweerako obujulizi nga bw'abadde malaaya ennyo oyo omusajja abadde malaaya ennyo kitegeeza mulina ekibabulamu nze nazze ne sipeeso nsujju nampasa naye mwerwanako okundaga nti yaliyo gye muli ne batayendangako beegatta mu lutalo utabakola ki lwaki kubanga abantu mwagala nnyo okulemesa alina ekyomugaso kyakola ki kati gwe bw'onaawulira ng'abantu bakugamba nti bbaawe yayenze ku Naalongo ng'osiba omugugu ng'okola ki oli akikugambye ng'ajja wano woobadde twangayo nnyo okuwakanira bbaawo tokkirizanga okuyimirira mu bantu ng'omuntu ayogera ku bbaawo n'ogamba mbu ekyasobola okukikola era nze ayogera ku ssaalo nga ndi kumpi oluyi luba lumukutu nja kufa nga mpolereza omusajja wange mu maaso ga kamera ndimuzza mu nsonda ne munyiga naye mu maaso ga kamera newamba mukutaawo n'omukazi mbagamba mukwano omukazi yamukutte omukazi yamukutte kubanga nze mama wange when I was growing up my mother showed me that my father was everything like teyandaga konsobiza tata wange okiwulira kakati nakuzibwa nga sigenda kuddamu obufumbo bwogwe obufumbo bwoki buli wonodda amaaso ga kamera gaba n'ekisajja kyo kyenzi ekisajja kyo kyenzi kitegeeza bagenda mutyoboola bamulinnyeko ate era njagala abantu abagenda ba pulogulaamu eno bagitwale ng'ekintu ekiri siriyasi okitegedde bawulire ebigambo ebyo ebyogeddwa abawala abato omukazi omukulu buli muntu ku myaka gye abeeko kyakola ki abeeko kyafunamu kuba omwana kyakulalaba ku nnyina kyatwala kati gwe omukyalo olina omwana mu muzigo omulaga nti abasajja mbwa kitaawo yantama yankola kino ate gye bali bangi si bonna naye mulimu abakikola nzolaba mamange nali nfumbirwa abantu ne bavayo nyonyonyo ne bagamba omusajja abadde alina abakazi ebiki mamange ekisooka bwe yanziza ebbali nangamba mwanange omusajja omwagala ne mugamba mami omusajja mwagala nangamba akwagala okiwulira akwagala ne mugamba nkiwulira njagala omusajja mamange tafunanga kagenda kuwunyanjula ewaffe okiwulira ye yali asoose ate on top of that nze bifaananyi byonna babijjayo bye bajja naye nali saalabamu mikolo saalabako gwe bayanjula oba yabalina because ekyo kya bulijjo buli musajja akkirizibwa kasati yalina abasajja banne kakati on top of that mamange naŋŋamba bw'aba yagadde abakazi 99 kkiriza nti oli wa 10 ate mu b'ekikumi obasinze bonna 99 osanguddewo 99 gwe weebale nti gwasoose era 99 tobalowooza nako lwansonga gwe gwazze wammwe nakuweesa ekitiibwa nakwagala agenda kutekawa mu maka kati n'olw'ensonga eyo mwanange njagala ofumbe ziba amatu gano ogenda kufumba omusajja we okitwale nti takola nsobi mu maaso g'abantu ate era newe gwasimazo nze omusajja owange kabaka ekyo naye akimanyi nze omusajja owange kabaka olaba ono omuwala nsiriikiridde kubanga mpulira nga nsanyudde kati nja kuwulira nnyo essanyu ng'abawala abalinga ye nga 10 nga mutwalo nga basobodde otwala ebigambo ebyo lwaki ti omukwano gwonna kasita gubula mu nju omusajja ne wakola akantu kalinga olwala olaba ng'oyagala kumugamba nti abakazi we twagala ennyo ate abasajja batumanyi nedda anti ekyo mwe mukirowooza kuba amaka aganaafa ng'omusajja ayagala nnyo mukazi we amaka gonna agali mu buzibu yes omukazi gwalina osinga okwagala omusajja bwe kiri 100% tulina n'okwongeramu batuwabya omusajja akwagala wannanga omusajja omwagala nnyo tolina mulaga kati njagala ompulirize mukwano agenda kumanyira omusajja akwagala
yoyo akeera ku makya naga mukazi wange nyina omupangisiza ennyumba ne batakugoba mu nju nyina omuzimbira ennyumba kuba buli musajja alina levo y'obusobozi kwatambulira naye bw'aba asobola okupangisiza ennyumba buli mwezi n'agula emmere nga tosiiba njala okwo kwe kwagala kw'omusajja bikolwa si bigambo ebigambo asobola obigamba abakola wano n'abigamba abali ku pakalasiti buli wamu n'agenda nga bibakola ki naye omuntu nga mu bulamu bwe obw'omwezi alina we yakulizavingira nti bino ebintu nyina obikolera mukyala wange kwe kwagala kw'omuki kati okwagala kw'omukazi bikolwa kubanga gwe toyina ssente z'okola ng'okolerera ye muzitana za kikazi mwaziwa erinnya okumanya muli bazibu nnyo ne bw'aba akusaba gweowola muki naye ate ye buli lw'aba akola akolerera ani akolerera ggwe tebakulimba toddamu nakirowooze nze ŋŋamba nnyo abantu abaninaanye nti abasajja banene be bimuwoza mbu abasajja tebagala batijjisa abasajja baagala batijjisa abasajja baagala okuwulira nti nno baagalwa ku lwa nsonga nga Nalongo bw'agambye amaanyi gayo gwe n'abagateeka mu kunoonya ssente anoonya ssente akomewo ewaka ng'aleese omutwalo naye nga togenda tandikira mu kusimbula kuyomba bw'aba alina ensobi gye yakoze wamukubidde essimu emisana teyakutte nga tonnabatandika gwe nkubira obeerayo malaya zammwe biki sooka okkakane omubuuze lwaki okyogera era okyogera mu budde ki era omubuuze bbe binakubiddeko emisana nga tokatawuli bulungi nali okukeberako oba oli bulungi oba wabadde tomukeberako ng'olina kyomugamba bwe kitwale nti wabadde omukeberako ajja kunyonyola ate bulungi nnyo ku lwa nsonga toyombye omubuuziza mu bulungi naye abaana abawala obuzibu bwe tulina ekisookera ddala tetulina mpisa tulowooza nti abasajja bano tubayamba ate n'ekyokubiri mulina omuze bwemanya nti ayenze ku rape bwatuuka ng'omugamba baŋŋambye nno obwedde oli wa rape buli mukazi omufumba ndaba kigezeeko ogenda laba bbaawo kyagenda okukola mwe munaamala mutegere byembagamba mutandika obikola nga bwe bibakoze eki omusajja bw'alina tebamugamba wabula omuganda wayenze ku rape weyongera omujjukiza nti n'ekyo wakitegedde maama kati ogenda kukolawo ki alabe kyogenda okukolawo gwe lwana nnyo buli nsobi gye bakuleetera olage nti togirabye togiwulidde ajja kutugesera agambe ne Nalongo nayagala kunjokya atandika okulaba bwakyawa omuntu ono ye mama wange atandika okukirwanyisa ye kennyini yeemaleko emirembe ajja kulaba nga gwe yoyongeramu obudaabuda ye yasobezza agenda kunjokya kiro okitegedde kubanga batamanyi abakazi ne gwe tandika omupuluvinga abakazi twogera nnyo tweyigiriza olumu okusirikako omusajja akola ensobi adde ewaka ng'asuubira kirala omuwe kirala omuwe keya omwanirize omuweravu bulijjo gyotamuwanga kyemampulidde obusungu buba bungi nnyo ku tugende empola kati bw'okiwulidde n'onyiiga ne kivaawo thank you mama nge kyambuuza tekivaawo naye mampulira njagala kwabika wazaala ebbali najja n'otegeera nti noyazadde ebbali omwana agenda kuddayo mu lubuto ekyokuzaala ebbali kirala ate nakyo oba ogenda nnoberawo kati kambeeko kyenkubuuza sokoleke kati kankubuuze mwana gwagenda nnoba kankusabire ng'omusajja andeetera omwana tetuwabye abasajja nekola bibi tondeetera era nze akimanyi nedda takuleetedde wabula ekitegedde nti yazadde obitegedde nti yazadde eno kyo sigikolanga kati olwo ogenda kukola ki tiyazadde nga nnoba kiba kinteeka ewaka wagenza okuzaala ebbali ng'onkooyi wakabutamuzaako emyaka wagenza okuzaala ebbali ng'onkooyi obufumbo wakabutamuzaako emyaka emeka 7 tubale nti okyalinayo emyaka emirala 9 kubanga tukyali mutonzi oyo omusajja yeyanzijako embeera era mweri naye nti era kisoboka era nga mujja kwawukana obanga twawukana nga twawukana kyentegedde mu nsi waliyo abantu bangi abalinga ggwe kyokolaba nkyetaaga nina omulimu munene kyokolaba bangi nnyo abatayagala